Minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugoloobi akakasizza obukiiko obwenjawulo obugenda okunoonya ebikwata ku bantu n'empeereza ze beetaaga basobole okuva mu bwavu. Omukolo gw'okukakasa obukiiko buno gubadde ku Hotel Africana mu Kampala nga buno bugenda kukola butereevu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics. At any one moment, we can know about what is happening to household X in parish Y. Because we can now capture statistics using the geo-referencing system. So we can have the coordinates about every household. And therefore, we can know through that GIS position information relating about a particular household. Minisita Lugoloobi agamba nti enteekateeka eno egenda kuyamba nnyo ku mpeereza ya parish development model ng'egenda kuggya abantu mu bwavu kuba gavumenti ejja kuba emanya abantu engeri gye baganyuddwa mu nteekateeka eno. To make sure as we report middle income status, almost everybody is there, is closer to the average, because this is an average. You know, we don't want people to be so far away. Mu kiseera kino ekitongole kya UBOS kifuna ensimbi ntono ezitakisobozesa kufuna bikwata ku bantu bonna okusobola okuteekerwateekerwa obulungi, era minisita omubeezi w'abakozi Mary Mugasa annyonnyodde nti gavumenti yabonaabona nnyo n'okufuna omuwendo gw'abantu abawejjere bwe baali bagenda okugaba emitwalo 10 mu biseera eby'omuggalo gwa COVID ezaakazibwako erya Nabbanja. When everybody was asking how many traders do we have? How many people are supposed to benefit from the COVID relief fund? Who has the data? Is it Minister of Trade? Is it Minister of Finance? Is it UBOS? So we really had a challenge, and I felt probably I will come to UBOS and talk about it. Bino bibeereddewo nga badereeva b'emmotoka za buyonjo ezikola ensimbi babanguddwa mu kaweefube ow'okukendeeza obubenje ku nguudo. Okusinziira ku poliisi, obubenje obusinga mu ggwanga buva ku kuvugisa kimama n'obutagoberera mateeka ga ku nguudo. Okusinziira ku Martin Mudundo ng'ono abangula baddereeva agamba nti balubiridde okubajjukiza amateeka g'oku nguudo n'okubazaamu essuubi. Teeka mu makkati nti driver omu osobola okukola at least emitwalo nga 3-20 olunaku. So w'okibalamu wiiki sente zisobola okuyamba ng'omuntu. Akulira kampuni eno Babu Navid agamba nti baagala okufaayo okutaasa obulamu bw'abansera n'abasaba okuba abayiiya okusobola okuganyulwa mu mulimu gwabwe. Even if you have money to buy 100 taxis, drones, but first be a conductor. Let somebody drive and you collect money for the next 3 to 4 months or 6 months. In 6 months, you would have known all the loopholes of that business. Robin Anantale yakusakidde eggulire lino.